Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Oh yes, nkuwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegasseko gyesinzira okubeera ng'otulaba ku Lugonvu Show bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda, ebiri wabweru wa Uganda. Njagala kwebaza mwenna abakozi abakakaalukanyi mu bulamu bw'ensi ne mwe tuwangaalira. Nzikiriza nti oba oli awo tuyita mu kusoomoozebwa naye nga kwe kutuwanguza. Tuyita mu kusoomoozebwa naye nga kwe kutuwanguza. Zaabu gwe bakuwadde obuwi tasobola kwenkanankana oba oli awo ne silver gy'okakaalukanidde. Waliwo omuganda wange gwe nalaba ayogera ekigambo ekyo ng'agamba nti okuwa Range Rover nga bakuwadde empe ow'akagaali ke yeekoledde akusinga. Nendaba abantu bangi abamwataakinga nga bagaa nti gwe tomanyi kyewojogerako, tomanyi Range Rover. Nedda yali mutuufu 100%. Okubeera n'ebbanga lw'ensikire omwana abeera n'emizigo esatu nga gigye, kubanga ne bwe giggwawo abamanyi bwe yagikola asobola okukola emirala. Naye gwe ebbanga lugye bakuwadde obuwi esobola n'okulema okubeezaawo, okuyimirizaawo, kubanga tomanyi bwe wagifuna. Nze Lugonvu Dream Car yange njibagamba buli kazi, era mugimanyi Mr. Prado TX Caronada ko y'emmotoka gye njagala, era Mukama bw'ali gimpa ndigamba nti alhamdulillah obulamu buli babuteredde, y'emmotoka yange naye ngisobola ogibeezaawo. Kyokka bw'okeera ku makya n'ompa hama sisobola kusanyuka kubanga sigisobola. Era olitakeeranga ku makya nakubuuza nti eyo Range Rover ngikuwe, ng'oli wa boda boda togisabanga, wakiri osabanga mu bookisa 2 ze zikyali level yo, kubanga ejja kugwamanga omupiira ogumu gukuliisa omwezi mulamba. Si kikyo, naye byonna mu byonna tuwangaalira mu bulamu obw'okakaalukana, tuwangaalira mu bulamu obw'okusoomoozebwa, tuwangaalira mu mbeera enyigiriza nzikiriza, tuwangaalira mu mbeera buli omu gy'awulira nti yeekyaye nfuna amaziga g'abantu aga buli kanaku. Waliwo omuntu atuuka n'akulukusa amasigara ga nti mwami Lugonvu ndabika okubanga ebyange bikomye. Njagala kusaasira baganda bange, era ekimu ku bintwale Dubai kwe kuwayaamu ne baganda bange abalemeddeyo. Bangi bali mu kaseera akazibu, bali mu mbeera enyigiriza, abaana bali mu zi overstay. Omwana yasinga akataka ke ne bamuwola ssente okurenewinga visa, yazzeemu neggwaako, yeetaaga ssente endala. Emyezi 3 egyasooka jaggwako, n'akuba akasimu ne bamuwola akakadde kamu n'emitwalo 8 addemu arenewinga visa, n'agirenewinga ne bagizza bujja nayo neggwako. Yagenze okumpeereza ka message nga kalaga nti visa ye eggwako nga 5 omwezi ogwokutaano, yampeeza ku lunaku lwali lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 4 ng'ebula olunaku olwo agenda mu overstay omulundi ogwokubiri. Naye nga n'omuntu eyamutwala amugamba sikyasobola kuyamba. Gye yagenda ng'asuubira zaabu, gye yagenda ng'asuubira birungi, gye yagenda ng'asibira naga nti muge munsabire ngenze byange biteredde. Emyezi 6 agikubye wali talina mulimu. Obadde okimanyi nti waliwo abaana abali ebweru nga basula ku street? Obadde okimanyi nti waliwo abaana abali ebweru ng'amaze ebbanga lya wiiki asibirira bikyayi? Obadde okimanyi nti waliwo abaana abali ebweru nga basabiriza? Omanyi kye bayita okusabiriza? Naye ng'oli ku nsi engwira ng'osabiriza. Kinyiga, kisoomooza. Waliwo akaseera w'owulirira nga bwe wabiteekateeka nga bwe wabisuubira si bwe wabifuna. Waliwo akaseera w'owulirira ng'ekkubo lye walowooza nti lya koolansi lifuuse ery'ettaka, ke kaseera ke weetaaga okuba omuvumu. Nze waliwo akaseera ke natuukako ne nfurizingira mu nnyumba bwe nti nga simanyi kyenzizaako, nga sirina agenda kunnyamba, nga sirina wentandikira. Ne nfurizingira mu nnyumba.
nga mpulira bannayibba baseka, nga mpulira neeno baseka. Mu kaseera ako BBS ng'ekuba omudigido, ng'ekuba kyakala mu ddiiro lyo, n'owulira nga bakuba obukule, n'owulira amacupa nga gava waggulu gagwa, naye ng'embeera ennyiga. Bwe nafulumanga buli omu nga neegomba, nga naye bwe bakwegomba kubanga tebamanyi mbeera gy'oyitamu. Buli lwe nafulumanga buli omu nga agamba nti tukwaniriza tukulamusiza, naye nga ndi mu kaseera akazibu, nga ndi mu kaseera akanyigiriza. Waliwo akaseera ng'onoonya n'omuntu gw'ogamba nti mukwana embeera eganye nga tomulaba. Waliwo akaseera nga ne muntu wabadde mukwano gwo nga ne gwe wandisibiddeko olukoba n'omugamba nti kati gwambeererawo, ke kaseera wagambira nti nange sirina buyambi bwo, weefire naye n'akulekawo. Njagala kugamba nti abantu bali babiri abalya mmere abatasobola kuvaamu. Abalya mmere abatasobola kuvaamu mu mbeera gy'olimu bali babiri. Asookera ddala ye maamawo, nzikiriza nti tatera kuvaamu, oba muzaddewo kankyogere bwe ntyo, ne taata. Nze nja kwogera maama kubanga gwe nkuze mmanyi, taata munnange simumanyi. Manyi nnyo maama naye kaŋŋaye nti muzaddewo. Omuntu ow'okubiri atasobola kuvaamu, simanyi oba omumanyi. Omumanyi ye ggwe. Mu bulamu bw'ensi eno wakati ng'ensi ekuvuddemu togezangako okwevaamu. Mu bulamu bw'ensi eno ng'owulira nti oba ng'olaba buli gy'otunda tewali akutaasa, buli gy'ogenda tewali ayamba, bw'odde eno tewali kitambula, gwe osigala nga weebeereramu. Wakati ng'abantu bakubalamu amaanyi, gwe sigala ng'oli w'amaanyi. Ekigenda okusaanyawo enkyayo, ekigenda okusaanyawo enteekateeka zo, kwekeera ku makya n'oyatula ekigambo nti amaanyi gampedde. Tewali agenda gakuzaamu. Naye ne bwe banagamba nti talina lugendo, talina gy'alaga, oyo gw'olaba biganye, oyo gw'olaba asiraanye, sigala nga weeteekamu amaanyi. Njagala kusaasira abali mu kunyigirizibwa nga bali mu mawanga g'ebweru, naye ate ekinnuma nga abali e Uganda bakyabaweereza message ne babagamba nga bwe bayetaaga obuyambi bwa ssente. Abaana basiba bampeereza message buli kanaku, bali mu biyumba, bamaziyo emyaka ebiri, emyezi ebiri, emyezi esatu, emyezi etaano, emyezi mukaaga, naga nti nze okuba lwe bandeeta bansuula wano. Abaana bangi bali mu mayumba ag'abakama baabwe. Waliwo omwana akulukusa amaziga ku lwaliro boosi we yamufunisizza olubuto. Amaze period 2 talaba ku nsonga. Yategedde aluyina n'okusesema asesema. Obufumbo busaanawo kubanga kiyinza okuba ekizibu okumatiza omusajja nti saayagala kufuna lubuto lwa muwarabu, yamulekase, yamurepinga. Kyokka gamba si gwe gwali gusoose, enfunda ez'enjawulo. Teyasookera ku ye, yatandikira ku Mubangaladeshi. Omubangaladeshi bwe yaloopewa mama n'amufumita ekiso era bagenda okumuggyawo ng'embeera si nnungi. Bwe yava ku Mubangaladeshi n'adda ku ye, kati ali lubuto. Ng'ovudde mu kaseera k'okwefumitiriza nti obufumbo e Uganda busaanawo, agenda kudda nga bamusekerera. Ebimu ku bizibu bye tuyitamu nga tetwagala abamu bye batwala ng'essanyu lyabwe bye basinzirako tusekerera. Agenda kudda n'akaana akawarabu Mukama bw'anaaba amuyambye n'akomawo. Ekyalo kyonna kimusekerere nti lengere yagenda okuba ekye yakomyewo na lubuto. Teyayagala. Naye ekibuuzo ekirala ekiriwo, ennyumba anaagifuluma. Ky'ekibuuzo kye yambuuzizza Mwami Lugonvu, ennyumba anaagifuluma. Abasinga tubadde tusaasira abaana ab'obuwala bannyinaffe abagenda ku kyeyo n'amala emyaka 2 tategedde ku kitonde kisajja. Bangi ne mubavuma ne mubalangira bakozesa ebikolwa ebikyamu, oluusi embeera egaana. Naye okusomozebwa okwo kwonna kwe bayitamu
abo be tubadde tusaasira emyaka 2 egy'obugubi, emyaka 2 egy'okwekuuma wakati nga tolina wotandikira. Ate waliyo abo abagamba nti nze banneebakako kirindi, tewali kwambala bupiira. Abaana b'obosi banneebakako, bosi anfundiriza nanneebakako, bansheyalinga, tewali kwambala kapiira. Anytime asobola okufuna olubuto. Numwa nnyo era nnyigirizibwa nnyo. Buli lwe ndaba omuntu akakkana ku ssente ya nkuba kyeyo n'agirya, tewali muntu abonaabona nga nkuba kyeyo. Tosobola kuŋŋamba nti obonyebonye ekimala ng'oli mu ggwanga mw'ozaalwa. Tosobola kuŋŋamba nti obonyebonye ekimala nga maama wo taata wo ali Masaka osobola okutambula. Naye omanyi embeera okukunyigiriza ng'oli Saudi Arabia? Omanyi embeera okukufuukira ekizibu ng'oli Saudi Arabia nga ne bw'okuba wuuli tewali amanyi wuuli? Ng'okusange wali Munnayuganda munno oyinza okutambula kilomita nga 10, nga ne bw'oba mwali mu kitundu nga tosobola kumanya nti olina wakutaasa, nga ne bw'omanya nti mu nnyumba eri mulimu Omunnayuganda temusobola kwogerezeganya. Omanyi emyaka 2 egy'obuddu, omanyi emyaka 2 egy'obusibe. Kaseera kazibu, kanyigiriza. Waliwo ebintu bye ntunuulira nenga nti tewandibadde ggwe, tewandibadde maama nodda ku ssente y'omwana wo n'olya, teyandibadde ggwe taata nodda ku ssente y'omwana wo n'olya, teyandibadde ggwe ssenga nodda ku ssente y'omwana wo n'olya. Gy'otamanyi bwe mumenya, bwe bazibasaba ne bazibamma, ne banyiiga, ne bakontondowala, ne balangira, ne bakola ki? Omwana bamulira ssente za myaka 4, agenda okudda nga n'abaana b'empale bazikubya biraka, naye ng'ebbanga lyonna ssente ze yaweerezanga ez'engoye zonna baalyanga ndya. Njagala abakyala abali ebweru ng'okimanyi nti waleka omwami e Uganda alabirira bulungi omwana wo. Fukamira weebaze Mukama, ebisigadde sooka obireke. Ng'okimanyi nti waleka omwami e Uganda alabirira bulungi omwana wo, weebaze Mukama. Bw'obanga oli bweru nga okimanyi nti maama wa akasente akakwata bulungi nga bw'okamuweereza, ng'okimanyi nti ssenga wa akasente akakwata bulungi nga bw'okamuweereza, ng'okimanyi nti kojjaawo, jjajjaawo, maama wo, taatawo akasente bakakwata bulungi nga bw'okabaweereza, wandibadde weebaza Mukama ku byakkoledde. Ekyo kyamagero. Naye ate nga tonnaba kwebaza, njagala oyo eyakomawo n'azisangayo, so si gwe akyali myaka gye 2 gwe bagamba nti gyeziri, kubanga nawe abasanze baziridde babagamba nga weeziri. Omala kudda wano n'olyoka weebaza oyo akuterekera ssente. Omala kudda ku butaka n'olyoka kasoba ssente z'obadde oweereza zituuka. Bangi bazirikira wano n'amayumba babaweereza agatawedde. Muganda wange, oba buli muntu yandiroozezza ku bulumi. Kano kankabawe, bw'obanga oyina famire y'abaana 4, buli omu akubira essimu akusaba, baako omwana omu gw'okolera passport omufunire ne visa, omugambe bw'otuuka nawe osika omulala bajja kukuta. Tosobola bayamba n'obamalayo, ate n'obo bayamba munnange tebajjukira. Be bantu b'oweereza emitwalo 10 olwaliro n'enkya ne baagala bawe emitwalo 3. N'owulira olinga aveve nga waliwo ekigambo eky'obuwumba tuutu. Olinaga nti mbadde nsaba onfunireyo emitwalo 20, n'omugamba sirinaawo. N'agamba kale kankulindemu. Ne wayitawo wiiki n'akubuuza wanfunidde, n'omugamba mbadde sinnafuna, embeera tennateera. Naga bambi nga kibi. Ne wayitawo wiiki 3 n'akubuuza nti akantu ke nagambako wanfunira, nti mbadde sinnafuna. Ne wayitawo omwezi gumu n'ekitundu ng'akyakujjukiza emitwalo 3 ge yakusaba. Okitegeera, ng'akujjukiza emitwalo 3 ge yakusaba. N'omubuuza nti ebbanga lye tumaze ng'onninda nkola enkuwe gw'obadde okola ki? Ani yagamba nti bwe mba siinanga naawe toyina, nze ngenda okukusooka okufuna? Bw'osaba omuntu nga tayina tomulinda lwalifuna akuwe, genda opakase ofune. Mbadde nsaba nyambiseyo emitwalo 20, siinamuko. Nga kibi, n'akulinda wiiki ejja, genda ozipakase. Mu kifo ky'okugamba nti kankulinde, ne wayita wiiki 2 naga nti obadde wafunye nti sinnafuna, n'akulinda omwezi ne gukoona, obadde wafunye nti sinnafuna. Baganda bange, baana ba taata, mu ssente gye wandisembyeyo okulowooza okulya
yandibadde ssente ya nkuba kyeyo. Kabeere ng'ali mu America, kabeere ng'ali Canada, kabeere ng'ali Bungereza, kabeere ng'ali Germany, kabeere mu mawanga ga Buwarabu. Embeera gye bayitamu n'okusoomoozebwa kwe bakoleramu bwe bakwazika ku mbeera yaabwe ebbanga at least lya wiiki ng'emu oyinza okugaana. Waliwo neyaŋŋamba nti obwavu bungi anti kati mbadde ŋŋamba onampeereze kasente konze gwogenda nti eyo tewagendeka tewabeereka naye oyagala sente zo yagumye n'abeerayo. Tewabeereka naye sente zo yagumye n'abeerayo ate zo zaagala era ozirya. Oli bw'akusabanga ssente n'akusaba olwaleero n'enkya n'akusaba n'enkya n'akusaba n'eero n'akusaba mupangire visa ne tiketi omugambe nti jangu okole. Mupangire visa ne tiketi omugambe jangu okole. Waliwo abantu bano nga ne bw'omugamba obugambe nti gendako e Saudi Arabia ennaku 2 ennaku 3 tasobola gendayo naye ng'awoomerwa ssente z'abaana abali eyo. Simanyi abaana balina amaziga. Bw'obanga oli muzadde ng'oli mu ggwanga ery'Uganda ngenda basaba sheno muginshyalingire. Mbeegayiridde muginshyalingire etuuke ne ku bantu b'e Uganda. Bw'obanga oli bweru, bw'obanga oli Uganda gisharinga etuuke ku mulala. Mubagambe nti abaana bakaaba. Tulifuna ddi taata alekera ku makya n'agamba nti muwala wange Maureen Naudo weebale kola okoledde obukadde 10 akapoloti ka bukadde 12 nkwongereddeko obubiri tukagule nkwongereddeko ng'ekirabo kwobwe 10 bw'oweereza bw'ayagala akubeko enjawulo. Ogenda kufuna disenga gwobageresa ssente agambye nti muwala wange nalo nkuuma sise oba blessing oba semunyo oba yenna akasente kano ofunyewo obukadde 10 mbadde ngamba kankwongerereko obutaano ogulewo 15. Ekintu kye bagamba kiba kimu ku discouraginga awo ogula wabi naye bwe bagamba nti ewalungiwa balungi mu kulagirira ebbeeyi we ziri naye bwe bagamba nti munyongerezeeko buli omu ng'anyamanza be bantu bafu. Balungi otudiscouraginga awo togulaawo nga wala nnyo bw'omugamba nti ekumpi wa tasobola kukulagawo. Bw'omugamba nti okumpi nafunyewo bwa bukadde 2 nze nnyina bukadde 10 mpolaayo 10 ne bw'aba zirina tagenda zikuwa. Naye mulungi okugamba nti eri wafu nze nnyina abaana bangi bemmanyi be badiscourage nze temugulaawo eyo gye babagamba okugula wala eyo gye babagamba okugula ntuuseyo wafu olumaliriza ng'agamba nti tulindeko tujja kufuna ne ssente z'abadde agenda okugulamu eri agenda okudda nga yazirya. Abamu amugamba n'omugamba nti zimpole bwe tunaafuna ewalungi nga nzissaawo. Tulina abanyuunyunsi kankyogere na mu Luganda nga ye aliwo okutunuulira bunyuunyunsi bwo. Tulina abantu abalinda omusaala ogwa buli mwezi nti kaakati yafunye kati 25. Waliwo wano e Uganda agavubuka n'abaana n'abakazi abakulu abamanyi nti muwala wange bamusasula 28 bamusasula 29. Nze nsanyuka nnyo mu ofiisi wano nyaniriza bamaama oluusi era bwe mba nyinamu ekyebiri nkibawa nimbagamba weebale nnyo kubeera mwesigwa, weebale nnyo kwagaliza muwalawo nga nyinamu ekyebiri, weebale nnyo kwagaliza muwalawo ng'olaba bambi afaayo omulaba abuyana agamba muwala wange bambi omukazi yadda wano n'afukamira n'atulika amaziga n'akaaba naga mwami Lugonvu nange sinafuna nnyumba ndi mu bupangisa naye tomanyi essanyu lye nnina nga muwala wange afuuse landlord nga mukwasiza ekyapa naga tomanyi essanyu lye nnina nga muwala wange afuuse landlord atuggyeko ekikwa musanyufu ku lwa muwala we. Naye waliwo abakazi nga ye maama nga ssente zonna ng'akyalina mu muzigo naye nga ssente zonna nga bazimuwanga n'ennyumba gye baagala okuzimba ettaka lye baagala okugula baagala bamugye mu muzigo bamuteeke wali naye nga ssente zonna zirya buli. Be bantu baffe mu kaseera ng'owulira oweddemu amaanyi bannyinaze mugume tosuubira mulala agenda kukulwanirira. Muzaddewo bw'aba akuvuddemu osigadde ggwe ne Katondawo
kyenjagala obagamba naye totuuka ku ssa ery'okwemalamu amaanyi abadde akabankusa basangula amaziga otule weefumitirize nti ozzaako ki gwe kennyini sangula amaziga otule weefumitirize gwe ng'omuntu nti kaakati ki kyenzizaako teweemalamu maanyi bw'oneemalamu amaanyi n'abantu bagenda tumalamu amaanyi olaba omulya mmere alaba muntu omulamu ng'alina n'ebirungi byakoze byatuuseeko n'atandika okuga nti oyo tajja kumalako be balya mmere bo baliwo okutudiscouraginga baliwo okutuzza mabega kati naye bw'onezza emabega nga n'abakwetolodde baliwo okukuzza mabega ogenda kuba totuuse ku buwanguzi bw'oyagala wakati ng'ensi ekweganye wakati nga buli omu akulaba nga feriya gwe sigala nga weeraba ng'omuwanguzi sigala nga wezzaamu essuubi sigala nga wezzaamu amaanyi ogenda kubeera muwanguzi mbasaba muneegatteko tusabire baganda baffe ne bannyinaffe abali mu biyumba abaasiraanirayo tusabire baganda baffe ne bannyinaffe abali mu kaseera akazibu ng'akasente ke yasuubira nti gye kali ka myaka ena baakalya tusabire baganda baffe abali mu overstay tusabire bannyinaffe abafunidde embuto mu biyumba nga tebeeyagalidde tusabire bannyinaffe abazimbye amagulu abali mu kaseera akazibu eno puroguramu ngikoze strictly nga y'abaana bange ab'ebweru bannyinaze ne baganda bange omukazi akwata essimu n'ayogera nawe naga mwami Lugonvu naye ng'ayogera nawe wa myaka 45 nagamba mwami Lugonvu nalimba emyaka nsobole okujja nkole naye ng'omuntu alidde ssente ze wa myaka 25 kiruma tutandikiddewa bali mu kunyigirizibwa bali mu kusoomozebwa okutagambika bye baasuubira si bye baafuna ensi gye baasuubira si gye baasanga naye kwali kugezesa nzijukira akaseera ako nga nva Juba nga simanyi wentandikira e Uganda nga renti abanja famire ng'entunuulidde nga mbuuza nzizaako ki mu bonna be nandisuubidde okumpa amagezi tekuli yampa magezi wabula Mukama yampa buvumu wakati ng'ensi eganya okuwa amagezi wakati nga tolaba gamba nti kola bw'oti saba Mukama akuwa obuvumu abantu bangi tukubeera mu busibe abantu bangi tubeera mu buddo nga tugamba nti enkya bigenda kutereera ebiganya okutereera myaka 5 tubisuubira okutereera mwaka ogumu ogusigaddeyo kyusa embeera twegayirire Mukama okumwebaza n'okumusaba tukumira abantu baffe ne baganda baffe aye Mukama omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi gwatukumye okutuusa ku lunaku olwaliro yeggwe empagi y'obuwanguzi bwaffe yeggwe ensulo y'ebyenfuna byaffe yeggwe asalawo enkya yaffe kubanga era yeggwe yasazeewo olwaliro lwaffe ate yeggwe yasalawo okubeerawo kwaffe Mukama tukwebaza okuba ng'otukumi mpaka ku lwaliro wakati ng'ensi enyigiriza wakati ng'embeera etwefuulidde wakati nga bye twasuubira si bye tufuna Mukama tukusaba totuvaamu wakati ng'ensi etuvuddemu Mukama tusigazza ggwe wekka gwasalawo gye tuli yeggwe agenda otukolera kye twetaaga okuba nga kikyusa obulamu bwaffe Mukama tukwasa obulamu bwaffe tukwebaza Mukama okuba ng'okyatukumye nga tuli balamu kabonero akenkunala akalaga nti okyatwetaaga okufuuka abawanguzi kabonero akenkunala Mukama akalaga nti embeera gy'otuyisamu wakati mu kunyigirizibwa naye nga tuli balamu si kubonaabona taata wabula otukuŋŋaanyisa bujulizi Mukama tukwebaza nsaba Mukama era nga tuli wamu n'ekibiina ekya Lugonvizisho Mukama tusabira baganda baffe Mukama tusabira bannyinaffe Mukama abali mu overstay tusabira bannyinaffe Mukama abagwa mu biyumba ebyokubonaabona tusabira bannyinaffe Mukama abebakibwako embwa tusabira bannyinaffe Mukama abawangalira mu mbeera ng'ennyumba mwali taata baaba omwana omulenzi nani bonna bamweyambisa Mukama tukusaba Mukama osumulule okakkanye emitima gy'abo abalina ettima taata abo bonna abali mu biyumba abo bonna abali mu detention centers ez'enjawulo abo bonna abalemererwa bibawambako passport Mukama abatamanyi nti babalidde e Uganda Mukama kyusa obulamu bwabwe taata abatamanyi nti embeera enakyuka Mukama bakyusiza obulamu embeera gye balongoosize taata
sina bwe nsobola kwebaza Mukama kubanga okyabakuumye nga balamu. Mukama nkimanyi nti embeera gye bayitamu kuwa bujulizi. Akaseera kagenda kutuuka nga kagamba nti ani yali amanyi, nga bagamba nti tewali yali amanyi okuggyako Mukama Katonda. Ani yali amanyi, tewali yali amanyi okuggyako Mukama Katonda. Mukama ogenda bayimbisa obuyimba obw'obuwanguzi nga bagamba nti baasulako amakaya, baasulako mabaala, baakozesebwako, baatundibwa ne bakozesebwa bamalaaya. Mukama tusabira bannyinaffe abali mu mirimu gye bataayagala naye nga batooka akaseera nga gye balina okukola. Abaana bali mu kwetunda nga si gye baayagala okwetunda, naye bw'oteetunda ogenda kubeerawo otya. Bali mu mawanga okuli Dubai, bali mu ggwanga erya Thailand, bali e Singapore Mukama ne Dubai gye bali, Saudi Arabia batandika bye baasuubira si bye baafuna. Mukama bakwateko taata. Omwezi guno ogwokutaano Mukama tusaba gubeere ogw'ebyamagero. Omwezi ogwokutaano tusaba Mukama gubeere omwezi ogw'okukyusa obulamu, gubeere omwezi ogw'obuwanguzi, gubeere omwezi ogw'enkulaakulana, gubeere omwezi ogw'okola decision ez'okukyusa obulamu okugenda mu maaso. Mukama sessa okwekumirawo ng'amazzi ga kitengejja. Mukama guno omwezi tugusabira gubeere gwa mukisa. Buli alina kyakola Mukama ali ku lugonvizi kyo taata mwanukule. Buli alina essala ye Mukama mwanukule osobole okumutuusa ku buwanguzi. Abaana bo Mukama bayita mu kaseera akazibu. Abaana bo Mukama bayita mu mbeera enyigiriza, tewali ayamba. Ensi yabeerabira Mukama, yegwe gwe basigaza. Mukama tubavaamu batuuse ku buwanguzi taata. Mukama batuuse ku buwanguzi. Nzikiriza nga waliwo agenda okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwe. Nzikiriza nga waliwo agenda okutuuka ku buwanguzi agambe nti nali ku lugonvizi show. Wakati nga famire etudde, wakati ng'ensi etuvuddemu, teweerabiranga Katonda. Ne bw'obeera ng'olina ebizibu ebiri bitya, teweerabiranga Mukama Katonda wo kubanga Katonda ye byonna. Wakati ng'ensi ekusuusuuta, wakati ng'ogenda okunoonya ekyokusizaako, wakati ng'ogenda kukola okusalawo, fukamira obuuze Mukama nti Mukama kye ngenda okukola kituufu. Oyinza obutawulira ddoboozi, saba Mukama nti Mukama nkusaba onnuŋŋamye. Mukama nkusaba onnuŋŋamye, nkozese ebituufu by'oyagala nkole. Mukama tukubaza. Nzikiriza nti mugenda kukyusa obulamu bwammwe, temuggwaamu ssuubi. Eyo embeera gye mulimu ey'amaziga, bambi bunnyabo, mukazi wa myaka 3, wa myaka 4, obupale bwe yagenda nabwo bwakutuka, ali mu detention, takyayambala na mpale. Omukazi watuukira okugamba nti mwami Lugonvu nze nakoma okwambala empale emyezi 4 emabega sigimanyi. Bambi lwafunye akasimu n'ayogerako n'obwana bwe, omutima omuzadde ne bugamba maama nkukyubwa, maama njagala ojje nkulabeko maama. Naye akomewo nakaki. Bugamba maama nkukyubwa kubanga busuubira nti maama waakomerawo agenda kudda ne chwiti, agenda kudda ne ddole, ebimotoka n'ebipikipiki, agenda kudda n'engoye ennungi, agenda kugira machape. Bambi basaba n'amamotoka. Naye nga mukazi watwali mu busibe, n'ataggwa mu ssuubi n'abagamba baana bange nja kujja era ngenda baleetera ebirungi. Naye ng'alinga bagumya obugumya. Ensenyiga naye ebiseera ebisinga wakati buli lwe mpulira nga sirina kyakuddamu, nsaba Mukama n'aŋŋumya, era ngenda okuwulira nga Mukama ampa eddoboozi ng'agamba nti mwana wange guma toggwaamu ssuubi. Eyo embeera gy'oyitamu si ya kubonaabona, wabula oyita mu mbeera ey'okuŋŋaanya obujulizi. Era nkuŋŋaanyizza obuwera. Mukama walintuusiza waggulu ndimuweera obujulizi kubanga bye tulabye bye bingi. Ogenda kuweera Mukama obujulizi, ogenda kunyumyanga emboozi nga tewali akkiriza nti by'onyumya byaliwo. Siyinza kweyongerayo. Weegumye wakati nga weekwasa Mukama. Mubeere bulungi. Weraba. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.